To say thank you very much for coming through and of course honoring this invitation. I will be speaking in English and Uganda a little bit because we have different media houses that do Uganda and do English. Abakyala n'abaami tusanyusa obbalaba ku mukolo mulungi we tugenda okwendeesinga omukyala gwe bayita Cindy Sanyu as the best ambassador of Gabriel BA collection. Of course, I'm going to hand you this microphone to the CEO, and they'll be introducing themselves little by little. Then later on, I'll let you know what Gabriel BA collection does. Thank you very much. Mr. Gabriel, this microphone goes to you, and of course, take the honor to talk to the different media houses. Thank you. Of course, she's been a fashionista from day one, and I'm very humble to say that I love a fashion touch. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Cindy to the microphone. Thank you. Good afternoon. It's really good to see all of you here. Thank you for honoring our invite. I am super excited about this venture that I'm starting. Mwebale nnyo okujja olwaleero. Amannya gange nze Cindy Sanyu Okuyo. Basinga mumanyi nga Cindy Biebe. Ndi musanyufu nnyo okuba nti leero basazeewo otambula nange nga brand ambassador wa product eno perfume eyitibwa Gabriel Bar Collection. Perfume bagiyita My Woman. Ekigambo nakisiima nnyo kubanga omwami wange atera nnyo okikozesa. Bwatyo bwampita nti My Woman. So I really
nala nti connecting ane no brand bulungi njagala nnyo bwewunya boto nga bwefaanana bwekika tugenda kuba tutambulira wamu era nze brand ambassador owa perfume ene eyitibwa My Woman from Gabriel collection. Contract yaffe ya myaka 5 tujja kuba tutambula ffenna. Perfume tugenda sookera ddala okuziteeka ku Arena Mall ye akafo akasoose. Nga bw'abadde annyonnyola nti perfume is not the only thing kyali okukola. Ayagala kukola fashion line, ayagala kukola makeup, ayagala kukola buli kimu connectinga ku eno brand. N'engoye weeziri naye leero tulonkinze just product eneemu. Nga ambassador tuba tutambula ne brand okuja advertisinga buli gyendaga okuba nti omuntu waba andabye alowooza tukeeyo point omuntu bwandaba alowooza ku perfume gyenkola ki gyenrepresentinga kyendiko so erinnya lyange wonna we ligenda lijja kuba litambula neki neno perfume musobole okugitegeera buli gyendaga. Omwami wange ali wano okumpagira ng'omwami wange. Yes, namusabye support ye namugamba nti jangu obeerewo because wabeerawo I feel safe, I feel loved, I feel pulira bulungi nga waali so nze namugambye asobole okujja wano just kunsupportinga. First of all, wetugula perfumes endala tuba tetuza ssente waffe okitegeera naye bwe tuwagira brand eri e Uganda nti bagitadde wano nga base tuba tuza ssente muki mu economy yaffe ya Uganda so kyekyasinga okunsanyusa okitegeera teziri kudda Congo zidda wano e Uganda okitegeera so badde njagala kuwagira business nga ya wano but also the fact that quality ya perfume esobola okompitinga ne brand zonna ez'omu nsi. And for me, I was impressed and I want to be there, part of something like that. Was there no care? No, ndiwano nga Cinderella sanyu. Ebira temubigatte kawano. No, I think we need to separate it. No, I think it's open to the public. Buli omu asobola okukola ki okufuna perfume. Yes, naye nze nsobola njulira so I can give testimony that it's a beautiful perfume. Erwako ku lugoye erwako so somehow you'll be saving money kwetaaga kwefuuyira perfume all the time. You know, the longer it stays on, the more you sweat, the more beautiful it smells. Okay, I think it's Chinosi chabayimbi boka. I think in general, Lucy, you know, not just abachala, but you get to a point in the way to go kunya bulungi, oba Lucy oyinamu obuzibu, oba tuyanyanyo n'ofunamu, you know, akasu about a certain smell. It's a really good brand of Banti Sobolo. Omwami wange si kyakulwanisa. For anybody. My husband is not a weapon that I use against people. My husband is for me. Techimataringa what is going on later. Abada inakubude nasobola kola ki okujja most of the time aba busy, you know, shooting something and working on another project. Na leero budde abadde abulina. And my husband to show off your husband or to show him that you want him involved in other issues of your life and create that kind of ambience of trust. I think omukazi alina okitwala, you know.